when he was on his bed. Wetwatukidde mu kisaawe kya Old Kampala awateekateekeddwa okusaba kw'ekkanisa ya Christianity Focus Center eya Bishop David Livingstone Kiganda nga bakkiriza batandise dda okuliisibwa ekigambo kya Mukama. Okusaba kuno kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okwabadde abasumba, bannabyabufuzi n'abalala. Omutume Michael Kyazewano yasinzidde n'akuutira abakkiriza bulijjo okwekwata omutonzi ne mu mbeera ezirabika ng'enzibo. Okuba abeegendereza ennyo mu nkolagana zaffe ng'abantu, okunyikira, okusaba n'okwewala ebintu ebiyinza okututwala mu kusoowagana n'entalo. Baagaliza omwaka omulungi ogw'obuwanguzi bannayuganda mwenna. Ne Pastor Cindy Kiganda, gono ye mukyala wa Bishop Kiganda, akubiriza abakkiriza okulungamya abaana baabwe mu ddiini bwe babeera baakubajjamu mulamwa. Without teaching them how to pray, reading the Bible with them, and sharing with them the love of God. Every child, they are in holiday, and this holiday is a big holiday. If we don't talk to our children, no one can ever do it. Tutuseko ne ku Holy City Entebbe mu Lwerenga ku kkanisa y'omusumba Ronnie Makabai amanyiddwa ennyo nga Brother Ronnie. Eno naye abakkiriza enkoko bagikutte mumwa okwetaba mu kusaba kw'okumalako omwaka. Brother Ronnie wano we yasinzidde n'alagula nga bwagenda okuba okulwanagana mu ggwanga olw'ebyobufuzi naddala omwaka guno. Mulabe nga abantu bavaayo nga beeraga nti b'amaanyi nawe ekintu bakyagala gwa mwaka gwa kulaga lyanyi. So tusabe nnyo Katonda atuyambe nti egundi enjovu bwe zirwana obusubi bukola ki? Ono era avumiridde obutabankomako obususse ennyo ensangi zino bw'agamba nti buviira ddala ku bwavu obuluma abantu. Essaawa nga ziweze 6 ogw'ekiro, bano batulisizza ebiriroliro mu kwaniriza omwaka omujja. Obutawukanako n'ebibaddeeyo ne mu zooni ya Spire okuliraana Kanja ka Kabaka awateekateekeddwa okusaba kw'ekkanisa ya Victory Christian Center ey'omutume Dr. Joseph Serwadda abakkiriza twabasanze mu kusinza na kutendereza. Eno naye okusaba kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo ababadde bateevunya ng'obugulu bw'eggongolo. Okubulira kwabwe kwatambulidde ku kyawandiikibwa ekyasimbuddwamu Ezekiel 12:21 ekinyonnyola nga Katonda bw'atalimba nti era asobola okukutula byonna ebikulondoola. That proverb that is in your life will end. Ng'ebula eddakiika 2 okuwera essaawa 6, abakkiriza bonna beetabe mu kusaba okw'enjawulo n'okwebaza byonna omutonzi by'abatuusizzaako. Mu kubuulira, Dr. Serwadda ategeezezza bw'aliwo okutandika okulwanirira amazima mu ngeri yonna awatali kwekomomma, n'asaba n'abalala okulwanirira eddembe lyabwe. We cannot sit and watch. We must look at the things the devil is forcing on us. Kati nga zikonya essaawa 6 zennyini ez'ekiro, ebiriroliro byatandise okutulisibwa era nga bino byatute eddakiika eziwera ddala 7.